Bisimilahi wa baad. Atweyongerayo mu kitabo kyaffe ekya jinaaya, tuli ku peegi eddako ey'enkagga mu 3. Waggulu awo waliwo alfasulu oba kye tuyita fasulu, sabutopiki namba 3. Odda wansi w'ekitabo ne tunyonnyola awantu awo, twalaba emiteeko gya jinaaya gyaggwa, kati tuli ku fasulu, tuli ku nnamula ya jinaaya. Abantu bano tubakolako tutya kawadi oba revenge tugikola tutya? Omuntu omu, abantu abangi bwe batta omuntu omu tusobola okubatta olw'omuntu oyo oba. Kati tuli ku fasulu eno, fasulu gye tutandiise oba topiki wano wetutandiise, genda ku namba 3 wansi, tugamba nti fi hukumi ishtiraaki fil katiri. Tujja kulaba ennamula oba okulamula okw'abantu abeegasse mu kutta, nga singa abantu aba beekobaanye ne beegatta abantu nga 3 ne batta omuntu omu ne balyawo omuntu omu, balamulwa batya? Tujja kuba tubiraba mu topiki eno. Tugamba nti wakad dhakara fiihi 3 anwa, era baayogera oba baatuwaako emiteeko 3 mu baabu eno oba mu mulyango guno minal ishtiraaki. Emiteeko 3 egy'okubeera ng'abantu basobola okwekobaana, balimu emiteeko 3 okwekobaana kuno. Annawul awwal, omuteeko ogusooka, ishtiraaki jamaatin mukaafa'atan lil maktuuru, kwe kubeera ng'abantu beekobaana naye ng'abeekobaanye abo benkanankana n'oyo gwe bagenda okutta buli mu kimu. Katugeze boona boona basiraamu mu ddiini y'emu, boona boona ba huriya, baana ba boobo, temuliimu muddu nti beekobaanye batte omuddu, boona boona nga bali ku level y'emu. Kyetegeeza nga mu ddiini, nga fi huriya oba fi rik, oba ne beekobaana naye nga boona boona benkana nti baddu ku baddu, nga boona boona bali mu level y'emu. Tujja kuba tubalaba wano eno ennamula. Then wannawu athaani, omuteeko ogwokubiri, ishtiraaku mukurihi wa mukurahu. Mukurihi wa mukurahu, tugamba nti wano tujja kulaba waliwo abeekobaana nga kuliko akakiddwa n'akasse. Oli mukurihu nga bamukase bukasi kubeera nga atta oli, kati awo nabo balamulwa batya? Singa oli bamukaka nti genda otte gundi naye ng'amukase, singa ono aba takikoze ayinza omutuusaako obulabe. Kati mu mbeera bw'etyo tujja kulaba waliwo ishtiraaku, okwekobaana oba okwegatta mu kutta naye ng'oli omulala bamukase bukasi kubeera nga akola ki? Ng'akikola. Then annawu thaalithu, then omuteeko ogwokusatu era nga gwe kusembayo mu miteeko egy'okwekobaana oba egy'okwegatta mu kutta, mulimu ishtiraaku ma'muuru wa amiru. Mulimu okubeera nga beekobaana oba nga beegatta nga waliwo alagidde ne gwe balagidde. Katugeze nga walaba saawa zino ebikwekoto bitera okubeerawo, basobola okugamba nti genda otte gundi nga gwe bakuwadde order from above. Kati waliwo amiru alagidde, waliwo ma'muuru gwe balagidde okubeera ng'akikola. Kati oli n'akikola naye ng'akikoledde ku biragiro n'agamba zibadde order, kati awo abantu abo balamulwa batya? Gwe balagidde n'ono alagidde balamulwa batya? Baba bakolebwa batya mu baabu eno eya jinaaya eba ey'emisango? Tweyongerayo tudda waggulu tudda waggulu wali n'agamba nti tukutalu aljamaatan bilwaahidi. Gamba nti tukutalu aljamaa bilwaahidi, nti abantu bwe beekobaana jamaa oba ekibinja ky'abantu oba gurupu y'abantu netta omuntu omu tubatta, tukutalu battibwa, jamaa ettibwa singa baba basse omuntu omu. Era mujja kulaba baabu eno nga bagezaako okyalaha awantu awo nti singa abantu babeera gurupu ne bakosa omuntu omu oba ne bamuggyawo ne bamutta, tugamba nti nabo tusobola okubatta bonna nga bwe babadde mu kibinja ekyo. Genda wansi ku namba 4, agamba wano nti almuraadu biljamaa al ithnaani fa aktharu, nti kye bategeezaamu jamaa oba gurupu oba abantu abangi beebogerako wano eno ng'abantu bangi bali jamaa. Ffe tugamba majimu oba purulo, ffe mu fikihi
ayitibwa jamaa agamba nti ekiyitibwa jamaa mu fikihi al ithnaani fa aktharu, abantu babiri n'okweyongerayo. Era mu fikihu jamaa yaffe etandika n'abantu babiri, tugamba nti eyo gurupu eba congregation singa abantu bawera ababiri. Kyova olaba ne mu swala ya jamaa gye twogerako nti jamaa wabeerawo imaamu yeeka omu ne maamuumu omu ebeera jamaa, oyo ye fikihu. Then ate bw'odda mu nahawu oba mu loga bakugamba nti jamaa etandika n'abantu basatu kweyongerayo, kubanga bo balina kye bayita mufuradu omuntu ng'ali omu, ne tuba ne muthanna abantu nga babiri, then ne tuba ne jamu basatu kweyongerayo, bana bataano okugenda waggulu mu nahawu oba mu loga. Naye wano mu fikihi yaffe yo ekiyitibwa jamaa kasita bawera babiri tugamba nti ekyo kigurupu kikyo kize, eba gurupu oba baba abantu bangi. Era mu fikihi baba balengera abantu nga babiri, balabira ddala ekibinja nga kyamaanyi, kikyo bagamba nti abantu bazze bangi nga muli babiri, eba jamaa mu fikihi. Naye ate mu loga bagamba bazze abantu babiri, bagamba nti bazze oba rajulaani basajja babiri, oba bintaani abawala babiri, oba bwe batyo. Osobola ogamba nti waladaani abalenzi babiri bazze, bwe batyo, oba twalbaani abayizi babiri. So bo balina ababiri, naye ffe mu fikihu eyo ebeera jamaa. Tugamba nti abasomi bayingiddewo, abasomi bazze bangi naye nga bazze bantu babiri mu fikihi. So tukimanyi fikihu tugamba nti kye bayita jamaata oba jamaa bategeezaamu al ithnaani fa aktharu, abantu babiri n'okusingawo oba n'okweyongerayo. Abantu okutandika kasita bawera abantu babiri eba jamaa mu fikihi. Nagamba nti fayaktuluuna bishakhsin waahidi, era abantu abo singa basobola okuttibwa olw'okutta omuntu omu. Bwe batta omuntu omu bo bonna tubatta bisharuti, nga wali olw'akakwakulizo kano, obukwakulizo obusooka buno battibwa on condition. Akasooka nti anyakuuna fi'lu kulli waahidi minhum yaslihu likatili walaw infarada, ti singa buli omu kyakozeeko oba kyayambyeko mu kutta omuntu oyo, nga singa neweyandibadde omu nga kimutta, tugamba nti bona tubatta. Singa batta omuntu naye nga buli omu kyakoze gyayambyeko, ne bwayandibadde omu yandifudde, tugamba nti bonna abantu abo tubatta. Condition esooka anyakuuna fi'lu kulli waahidin, singa buli ekikolwa kya buli omu ku bo ng'obaawudde wali eri, yuslihu likatilihi walaw infarada, nti singa neweyandibadde omu yeeka ekikolwa ekyo kyakoze kisobola okutta omuntu oyo, abantu abo tubatta. Nga mulaba abantu abalumba abantu mu nnyumba n'ebijambiya, oluusi bazze nga oli buli omu akutte emundu mu mbeera bwetyo. Kati awo newaba nga azze omu era aba asobola omutta, kati mu mbeera bwetyo abo tubatta. Ogubinja ogwo gwonna oba gw'abantu babiri tugutta. N'agamba wano eno nti liijimaa'i as-sahaba, ekyo kyo olw'okwegatta kw'abamanyi bonna basahaba bonna bakyegattako nti battibwa singa babeera nga bakikoze, naye nga neweyandibadde omu amutta buli omu, buli sahaba bonna bakola ki, bakyegattako, teri yakyawukanako. N'agamba nti waruwiya Saidi buni al-Musayyibu, era ebyo yaripootinga Saidi buni Musayyibu yaripootinga, n'agamba nti anna Umara buni al-Khattabi qatala sab'atu min ahli Sanaa qatalu rajulan. Agamba nti mazima Umara buni al-Khattabi radiyallahu anhu, sahaba ayitibwa Umaru buni Khattabi, agamba nti qatala sab'a, yatta abantu 7 min ahli Sanaa, mu bantu ab'ekyalo kyebayita Sanaa. Qatalu rajulan, ng'ate bo batta omuntu omu, 7 bonna n'abakola ki, n'abatta. Ye bali batta omuntu omu n'abatta. Waqaala, n'agamba Umaru mwennyini, n'agamba nti law
agamba nti law tamalau alaihi ahlu sanaau lakataltahum bihi jamia. Agamba nti newe bandibadde nga bonna abantu ba sanaau nandibasse bonna nembamalawo. Agamba ne bandibadde nga bonna beekobaana mu kutta omuntu oyo, basinga bonna beegatta ne batta omuntu omu. Yagamba Umaru ng'amaze okutta bali omusanvu, ne bandibadde bonna ab'ekyalo kino bwe bamusse, nange nandibasse bonna olw'okutta omuntu oyo omu. N'agamba nti ekyo yakikola wasaddu lizari'atu liannahu law lam tuqtalu aljama'atu bilwahidi la ada dhalika ila suqutu alkisaasu bihadhihi alhila. Agamba nti yakikola kuziyiza bigenda kuddirira. Waliwo tetukola mu fiqhu mu sharia tulina hukumu tugamba nti tukikola ekimu lisaddu azari'a, tukikola kuziyiza bigenda kuddirira. Singa yagamba nti singa lawulamu tukutaru, singa baali tebattibwa aljamaa bilwahidi, singa abantu abangi abo baali tebattibwa olw'okutta omuntu omu, la ada dhalika ila sukutu likiswaso, ekyandireeseewo okubeera nga kiswaso evaawo bihadhihi lhilla. Abantu bandikoze nga akakodyo ako ne bakozesa amagezi ago ge bahilla, bateekawo akakodyo kaabwe nga bakikolera nga kabadi, nga balaba nti bwe tubeera bangi tebatutta, kati nga beekobaana babeere nga bana batte omuntu omu babaleke, 6 batte omuntu omu, naye kati ono yabatta bonna okubalaga ne bandibadde kyalo kiramba ne kitta omuntu, yandibasse kiswaso ebeere ng'esigalawo, oba kibayita okuwoolera eggwanga oba revenge. Nti n'atuuka n'okubagamba nti newe mwandibadde nga mwena mwegasse ne mutta omuntu omu bw'ati, nandibasse mwena ne mbamalawo, oba nti nandibakozeeko kiswaso mwena, oba nandibakozeeko alkawadi. Kyayali ategeeza nti so kino yakikola lisaddu zari'a, kubeera nga aziyiza bigenda kuddirira. Waliwo ebintu kikola byokola ng'otegeka future, kati singa omuntu atta n'omutta, ababiri ne batta ne baleka, kati abantu bandikoleseza akakodyo ako nga beegatta beekobaana beera abantu nga 6 ne batta omuntu omu ne babaleka. So kati nga kyandibadde kigenda hatali ana, kyandibadde nga kikyaliwo singa abantu nga beekobaana gurupu ne batta, kubanga abangi tebabatta nti lwa muntu omu, tebandikozeseza akabadi ako ne babeera nga bayiwa emisaayi gya bannaabwe. So Umaru mu mbeera ze n'okubeera nga yalengera wala, n'abeera nga naye akikola, abantu 7 bonna yabasaanyaawo lwakusaanyaawo omuntu omu. N'agamba wano nti wa in sakata alkawadi addu diyati wahida, nti ate singa kawadi evaawo in case babasonyiye abantu abo babadde bangi, bali bwe battidde omuntu waabwe, nagamba kati ate omuntu waffe yafudde, tumamalege basonyiwe batuweemu ddiya, olwedda tebagenda kumuzzaawo, ne tunaaba omuntu waffe tagenda kudda, tubasonyiwe batuweemu ddiya. Kati wagamba nti we bagamba nti in sakata alkawadi, singa omusango guvaawo addu diyatin wahida, abantu abo batoola ddiya emu, bonna beekobaana olwokuba nti omuntu omu gwe basse, bonna beegatta ne bakolayo ddiya emu. Naye ate wano mu kutta bonna balina okufa, naye wano mu kuwa ddiya tuwa ddiya ya muntu omu, kubanga era basse muntu omu, si nti buli omu kinnoomu aleete ddiya ye, ababanga abaliwirira abantu ate abangi, naye ng'ate muntu omu gwe basse. Kati awo bagamba nti singa babasonyiwa ddiya oba kawadi nevaawo, revenge bwevaawo, ate bawaayo ddiya emu yokka bweti. Mugende wansi ku namba 5 wansi, agamba nti ayyi fa in ufiya anil kisasi, nti singa babasonyiyiddwa ne babasonyiwa okubasaako revenge oba kisasi oba alkawadi, agamba nti wajaba ala aljamaati mushtarikina fil katiri diyati wahida, nti awo kibakakatako bonna jama eyo, gurupu y'abantu ababadde 2 oba 3 oba 4 oba 5 oba 6 oba 7, bonna abeegasse mu kutta beegatta ne bawaayo, kibakakatako okubeera nga bawaayo ddiya emu, li anna alkatilu wahidi fala yalzamu bihi aktharu min diya, olwokubanga olw'okutta omuntu omu, olwokubanga okutta omuntu omu tekubeera nga kukakasaawo oba tekulagira
okubeera ng'owaayo ddiya essuuka ku emu. Agamba nti olw'okuba nti omuntu omu eyattidde oyo tekikakata oba tekiyimirizaawo kubeera nga tuwaayo ddiya essuuka ku omu, olw'okuba nti yafudde omu, kati ffenna ababadde mu kikolwa kino eky'okutta twegattagatta ne tuwaayo ddiya emu. Oba katugeze nti engamiya tezibeera na ngamiya 100, buli omu oba mubadde 5 naleetayo 2, naye ate singa obeera omu owaayo ddiya tunkaamira, owaayo ddiya anamba muntu omu. Mubeera 2 kati mwekobaana, baba basonyiwa muwaayo ddiya mwena mwegatta ne muwaayo ddiya emu. Mubeera nga mubadde 5 oba 7 oba 8 oba 9 oba 10 oba 20 oba guruupu ya kyalo kiramba, ekyalo kyonna ekyo kyegatta ne kiwaayo ddiya emu, olw'okuba nti gwe basse yabadde omu. Eyo ye hukumu, ye fasulu eyo. Njasooka tukoma awo ndowooza, kuba wano tuba tugenda ku peegi endala egamba nti waman ukuriha mukallafan ala katili mukafi'at. Tujja kulaba ebyo mu ka audio akaddako insha allahu tabaraka wa taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.